Twala Enkoko atera. Twala Enkoko. Kikwate bulungi atera muyinza okukuba ku maapu ya Madagascar. Tegayina pampa. Saba Omuko. Enkoko Omuko. Yali Omuko. Nkusaba Omuko. Okkirize Muko. Ompe Mwanyinaze Dr. Kuluthum. Abeere mukyala wange w'olubeerero. Era nkusuubiza mulimu Yanagiwaayo batagita. Ekosuli eno. Katimba mugamba akibengole Katulire ku bigambo by'Omuko. Ye. Muko, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Muko nebaza Allah jalla wa ala. Naam. Akkiriza ensonga zino zitambula mu bwerufu, mu mazima, mu musana. Era n'abeera ng'azibalase okuba nti nno zitambula bulungi. Ssebo Muko, ebigambo ebyange si bingi, naye nga bino mbikusibirira. Hajjati Dr. Kuluthum bwe twakula naye okuva mu buto yali daddy's girl. Omwana oyo gw'olaba nga mulamuzi okuva mu buto bwe. Nsaba ogumiikirize okulamula kwe. Insha Allah mujja kutambula bulungi. Tweyanzisa nnyo, tweyanzisa. Nsaba Allah abateeka omukisa mu buli kintu kyonna. Ate Muko nkuwa amagezi gitwale mu disitulikiti y'e Wakiso ekimanya mpaka mu Ttamu. Lindako Muko bakwongere. Leero kyagala tukwongere Muko. Nekino tukikuwadde kitwalire ddala. Kale mu Katonda awo nga kawedde. Yedde. Katusabe Omuko afune waawumuza enkoko ate agende asale keeke ne mwannyina. Taata akkiriza nga Muko agenda omwana omulenzi ono atuukeko mu maaso ga ddadi asembere naye abeeko ekirabo kyamuwa. gwe Muko genda ofune mwannyoko mugende ku keeke ate omwana omulenzi nga wajja awali ddadi. Ddadi nze njagala kwebaza mwana muwala ono olw'okusanyuka ku mukolo. Bambi. Omwaka masikiri yako taata omwana mulenzi aze maaso go ng'asiima byonna ebikoleddwa era kuwa briefcase eyo oterekemu ebyapa byo n'ebiwandiiko byo byonna musikeko omukono. Amiina, tweyanza nnyo, tweyanze ege. Ssebo taata nja kukuzza mu maaso awo obiika ebigambo by'Obufalansa